tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale oli ku mukuto gwa There is Still Hope kitundu kyaffe kyakusatu ekyolwaleero ndowooza kyekiyinza okuba nga ate kisembayo tetujja kuba nga tukwatagana lunaku lunaaba lwankya naye twakusuubiza nti tukomawo tutunuulire okuloota engatto kitegeeza ki tugenda kuwa general interpretation ey'engatto kale tutandika okuba nga ate tulondamu tutemaatema engatto ezo zikiikirira ki sekinoomu naye kyandikibwa nyende kinoonya wano eno kale okuloota engatto sometimes one kikiikirira okukkiriza faith ekyokubiri obukuumi protection ekyokusatu covenant omukago oba endagaano ekyokuna gospel enjiri ekyokutaano preparations okweteekateeka ekyomukaaga pulira kaliya omulimu kaliya ate kati ffe batugamba mulimu mulimu gwe kiki ekiruubirirwa kale oba ekigendererwa oba future yo kitwalira bayita amagenda kale era kiyinza okiikira prosperity okulakulana n'ebirala biki biyitirivu nnyo ebirala bingi nnyo kati olwaleero njagala tulabe okuloota engatto empya new shoes kati ziri ez'ebibaliga tujja kudda nazo mazemu nyama kasooke tukube ku ngatto empya buli oloota engatto sapatu that's the same thing nezibatangira kiba kyekimu kubanga edda era zo byayambala mbasi bakolanga n'ebigogo zino engatto zakajjabuzi okubeera modified wekiri so ebirooto by'engatto ebirooto bya sapatu ebirooto bya any kind of a shoe byebimu interpretation ki yemu gyenkuwaddewa waggulu awo naye engatto empya zikiikirira ki awo ng'oziguze pya zirina okuba mpya nga tezirina bituli naye waliwo ozigula nga mpya naye nga za bituli ezimu zatagulukuka wazigula nga mpya naye nga mu migulu gyanjawulo akitegedde ebyo byonna biri negative ozigula wazirota nga mpya nga size si yemu nga tezintuuka eno size 83 njitegeera wazigula nga mpya oba ozirota nga mpya nga tezikutuuka manya abatuguze bagamba kajja kugaziwa gira biri physical ebyomwoyo nedda nga tezikutuuka nene kubanga zikunyiga ebyo byonna tugamba biraba waba okuzigula nga okuzirota nga mpya nga si zizo nga si zange wozirota nga mpya nga bazikubyeko ebyo byonna bimenyewo birabye mbiraba byonna zisigala mpya kituufu nnyo tova enono n'akugamba engatto empya zikiikirira kiti nogwe nokyamuka agamba wow new beginning amagenda amajja naye ezempya zabadde zizo kyekibuuzo zabadde zirabika bulungi size yemu zikutuuka emigulu gye gimu bazikubyeko oba nedda obadde ozinira nga toziraba kati ebirooto tomala gabibuukira simala gabuukira kirooto ezo zonna factors zirina okubeera considered nino zitunuulira okufuna kyetuyita accuracy obulambulukufu bw'ekirooto answer entuufu egwa mu ekyo ekirooto kyennyini kakati engatto empya zikiikira new beginning entandikwa empya buli oloota nga weeyiyemu omugogo kitegedde kitegeeza waliwo ekipya ekigenda okuba nga kijja mu bulamu bwo mukama alina kyagenda okukola ekijja eri obulamu bwo kati odaaka neweebaka nadde manyi kiba kiwedde ekintu ekirungi ng'ekyo omubuulizi yakugamba ebirooto byonna birina ebigambo bingi naye ate ebimu tebirina makulu
aye n'ekirala tobifokasingako nnyo tunuulira Katonda. Ate ekyo ekirooto wekijja nga kirina kuwa naziru kwongera kunoonya Mukama nga Mukama kitegeeza akulaze some of the promises ebisuubizo ali naawe embeera gy'oyitamu waliwo chapter empya egenda okubanga ekolaki ate embeerako ate oddawo naweebaka buli oweebaka sitaani ng'akikeereya nga kitandika okuguba oba ng'akiwugula okaya ne Mukama wayogera nange kungato nawe oli mulimba oba wansuubiza naye siraba si mulimba wabula gwe weerabira okukola ky'oteekeddwa okukola bunafu bwange walina okuyimirira mu kituli kituufu yongera okusaba wekiri yongera omubuuza binaaba bitya nkole ki nsobole okuba nga ate mbituukako ekirooto kyondaze nkola ki kituukako kituufu nnyo era ekyo kirooto kiraga progress okukulaakulana eba career progress bakiyise magenda nti amagenda gagenda kubanga nga minisita affe yatugamba the economy of the country is just so Mukama akulaga nti oza amagenda gabadde galimu obuzibuzibu mulimu ebikutte tebitambula bulungi osaba bizinensi yesibye eba buweereza bwekutte okuba kubulira njiri nga kulimu olaba kulafubana nnyo kulwanagana Mukama akulaga nti kakati ebiro ebijja ebintu bigenda kutereeramu bintu kati bigenda kubeeramu nkoki seeya ekirala kituyita new intelligent integrity omanye enaku zino kati nze nakuwa diguli integrity kyeki integrity kyeki banaye soko otuwe mu comment section integrity kyeki siwe kuba omugezi ate intelligent omuleseeyo intelligence oyo mugezi ennyo ate integrity kibanga like original you kyogere bwe ntyo bala abali mu comment section batutaase namwe kati mulwane n'oluzo kati namwe mukiwulireko ebintu si byangu integrity kyeki integrity badage kale naye nga ekirooto ky'engatto empya kabonero kalungi mu buweereza mu bulamu bwo obwa bulijjo mu magenda go na buli kimu wabaawo new beginning oba entandikwa empya n'ebintu Mukama byabakoze ki byabakoze mu bulamu bwange okifuna weyongere ddala okuba ng'onoonya ani onoonya Mukama nga wakyayinza okifunye ekigamba wano bannyonnyonnyodde ne baŋŋamba the quality of being honest and having a consistent and uncompromising kitungumolo kale ffe tulese comment section enyooke nammwe kamukikoleki bakitegeere so ebirooto by'engatto bingi tugenda kubanga tukwatako kimu ate biri so common abantu babifuna nnyo akati ekyo ekimu kikoze ekyo kiwedde kiringa ekiwedde akati enkya wetujja wetubadde tugenda otandikira naye tugana nedda ebintu binene tutandikira ate ku bikadde katandikire ku kipya kati enkya okwambala engatto n'oloota nga ziyinza okuba nga nampya kubanga empya tulaze kirungi ekituufu nnyo naye kati nkuzambala uzambadde bibaliga embaliga ekigere ekyamuno okitadde muli ekyamuli okoze ki okitadde eri birooto bingi byetugenda olaba okuloota oyambadde engatto enkadde kitegeeza ki tujja kulaba okuloota oyambadde engatto nkadde naye ng'ate enjulifu
kubanga ngadde naye nga nnamu ne wano ziba ngadde nga ki njulifu zennyini ekyo nazo kigenda kukola ki natu tujja kukiraba tujja kubanga ate tukiraba kakati waliwo tujja kulaba okuloota ng'oyambadde engatto enkadde n'empya mu kigere kyekimu nonkadde muno mpya ng'obimitisinze birooto bingi ebikwatagana ku ngatto byonna tujja kuba nga tukolaki ate tubitunuulira mpola mpola so kulota engatto empya kintu kirungi kitegeeza there are new opportunities ahead you kitegedde waliwo opportunity ekyo mu Luganda nanone wambuuza opportunity wambuuza opportunity tegamba opportunity yaganirayo mu Luzungu kale era kiraga there are good plans ahead of you kitegedde ate plans kyekyo enteekateeka waliwo enteekateeka empya ennungi ate ezikuli mumansakubuuza box kyeki nawe oveeko kiba kintu kiri obeza musa kuba triangle ate kyeki triangle kale kkiriza Kristo wamma ebyo birooto byasobola okubituukiriza ate obirabeko gamba Yesu olwaleero gy'oli obulamu bwange era omulokozi mukama w'obulamu bwange onkulembere ekkubo lino ate eggolokofu oyo mutukuvu muŋŋamya Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina ndowooza wali tetugenda kuba nga ate tusukkako wano bannaffe abali ku mukutu ogwa YouTube tubaagala nnyo tugenda kuba nga ate tubasiibulira wano tusigaze bannaffe abali ku mukutu ate ogwa TikTok tusobole okuba nga ate tweyongerayo weere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyamugerwajamil0@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.